abantu abo tebalina kye bali mongwa. Ekyo mukisa omubi kye tulina nti abatalina wadde bwongo oba balina obwongo nga buugi ate be bakola analysis. Abatalinamu wadde akategeera mangu nnyo incident yakagwawo ye nga alikodinga nga nnyonnyola okuva gye bitandikira paka gye bigwera. Ninga ne munsi talina kyali akakasimu katadde mu maaso ge bwe bugagga bwe. Taba na kyali, talina wabeera, talina mukazi, talina baana, taba na wasimbye mirandira nti wano, talina kyagasa mu nsi. Ekintu kiba kyakabaawo yewa obwongo obulimu obuugi n'atuula. Kino ekibaddewo ndeese ebyakagwawo n'annyonnyola. Kasimu k'abaalina buli kimu yakinako update. Gwe mugezi yatemudde omuntu taata. Gwe mugezi ffe basirwa abanoonya obwenkanya mu nfa y'omuntu gwe watemudde. Omutemu Bujjingo alinganga ababbi b'e Kampala. Ababbi b'e Kampala bwe babba ku muntu ekintu bamuyita musiru. Bo ne badde ebbali ne beematiza era ne beebatiza erinnya nti abagezi. Naye ne beerabira nti amagezi amangi ge beetenda ate matono nnyo. Kubanga tegaabasobozesezza kufumiitiriza nga tebannabba kintu ky'oli. Nti naye ekintu ky'ono kye tugenda okubba ye teyakola kikole. Bw'aba yakola kikole ng'alina amagulu abiri nga ffe, ng'alina emikono ebiri nga ffe, lwaki naffe tetutandika okukikolerera mu kifo ky'okubba obubbi ne tugula kigule? Kubanga ate ye yakigula teyava mu ggulu naye yazaalibwa nga ffe. Kitegeeza tusobola okutandika nga ye bwe yatandika naffe ne tusobola okukyetuusaako. Kaakati Omutemu Bujjingo yeetenda amagezi amangi. Amagezi g'amangi tegaamusobozesa kufumiitiriza nga tannakuba Richard Masasi nti naye ki ekinaava mu yeebiraka. Amagezi g'amangi gaamutuma kutta muntu. Kyokka ffe baayita abasiru, obusiru bwaffe obungi bututumye okunoonyereza okufuna obwenkanya mu nfa ya Richard mu bufunze. Tulina obusiru obugatta ku ggwanga. Bujjingo alina amagezi agatoola ku ggwanga. Bujjingo wagambye nti ekizibu kye mulina ekinene nnyo. Abakola analysis bonna basiru, abeefuula abagezi bonna basiru. Buli ekigwawo mu ggwanga ne bakola analysis kyokka nga basiru, oli mutuufu. Ensonga lwaki ffe abasiru ffeffekka abakola analysis? Lwa nsonga nti abaalimu ku nsa bonna mwabagula ate abasiru yeffe tutagulwa. Olw'obusiru bwaffe buli lwe mugezaako okutugula ng'obusiru bwaffe butugamba tokigeza. Kyokka olw'aba amagezi amangi abo bootenda, amagezi gaabwe amangi we mwabatuukirira baagambirawo mutu wa mmeka. Munnange tukola analysis nga ffe abasiru lwa nsonga nti abagezi bonna mwabagula. Kituufu bw'ogamba nti tuli basiru era abasiru be bokka abakola analysis tukkiriza naffe. Bannange tetusaanidde kukola analysis naye w'olabira eggwanga nti lyavunda oba akabonero k'eggwanga eryavunda kwe kulaba abantu abatasaanidde nga boogera ku nsonga ez'omuzinzi. Kitegeeza nti abo bonna abalowoozebwa nti baali basaanidde ate mwana wattu be baali batasaanidde, kubanga omuntu asaanidde tewali asobola kumuzannyira ku bwongo n'amujja ku mulamu omutuufu n'atuuka okumuyisa ekikopo epipa entono. Naye ffe abasiru twalemera ku mulamwa era yeffe eggwanga lye byasigazaawo. N'olwekyo munnange akabonero k'eggwanga eryavunda kwe kulaba omuntu atasaanidde nga yeekolera Itongwa nga yatudde mu mutto gwe maaso mu kukola ebintu ebigatta ku ggwanga, kubanga abagezi bonna baggwawo ng'ate eggwanga lyo lyeyongera kuvunda. Y'ensonga lwaki abasiru twekolamu omulimu ne tugattagatta obusiru bwaffe ne tuvaamu ekintu ekiramu ekituusizza Bujjingo ku kisenge atuuke n'okuwemula. Abasiru bamumazeeko emirembe batandise okumuwemuza. Abasiru bamumazeeko emirembe bamwogeza ebitajjansa. Kaakati olunaku olwaleero afaanana ddiikuula takyabuulira kigambo kya Mukama, abuulira kigambo kya kuwemula. Pentagoni, pentagoni, pentagoni ya nnyoko, gundi 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 olinga embwa. Ennaku zino Speed Bujjingo kwawemulira Omutemu oyinza okugamba yazadde abalongo ebbali ne tutamanya. Olw'okuba nti tasobola kubaalula mu mikolo gya Kiganda oba emikolo egy'ekinnansi egiriko okuwemula bajja kumulaba. Kyavudde asalawo
abakulize mu church nga wemulira ku church kubanga abaganda bagamba nti gyokoma okuwemula ng'abalongo bakula kakati n'omutemu Bujjingo gwe mubadde mumanyi ng'omusumba Bujjingo yalibanga yazadde abalongo ne tutakimanyako era ng'ebyo byawemula ali mu kukuza baana be ekyabasiru kye bakutuusizzaako gw'omugezi gwalowooza nti oli mugezi luli mwayinanga babasajja mivule be mwalowoozanga nti basajja bagezi nga buli lwokola ensobi obayita n'obawaayo ekibaasa ne babikkirira ne batatumusaawo kamera zaabwe bafranka gashumba abasajja be twalowoozanga nti bagezi nga buli nsobi ezikolebwa mu ggwanga bakeera lwakituula Museveni n'abookyayo ne batakyakyala kaakati fe abasiru tetutunda busiru bwaffe nga bo bwe baasobola okutunda obugezi bwabwe ate buli lwogamba nti kati eggwanga lyonoonese abasiru be bokka abakola analysis ku bigenda mu maaso mu ggwanga oba ovuma ggwanga bulijjo lyowaana nti ddungi gwani yalirowoozezza nti yeekolera itongwa yali etunuzzaamu essimu ayogere ku nsonga ez'omuzinzi mu ggwanga lwa nsonga nti eggwanga vundu nnyo muzibe watuuka okulabira ekkubo omanya kaba kalabaayi owa ssenyiga watuuka okuwulirira ekiwunya omanya kiba kisiriira nnyo kiggala watuuka okuwulira sawuti y'emmundu omanya ebeera evuze nnyo n'omusiru watuukira okwogera ku nsonga z'eggwanga omanya eggwanga ate ddyo lya kisiru nnyo kaakati Bujjingo eno biiti tugenda gikuba ojja gizinyirako paka nga famire ya Richard efunye obwenkanyo jabba kwenya abaana ngenda baweerera ngenda balabirira nga n'ababo ab'entumbwezo beweezaalira mu buyinike nga mulya kimu batuusa okwenyumiriza nti dadi kati azifunye tokyamanyi kye balya tokyamanyi kye banywa tokyamanyi we basiibye naye oli mu kwewerera kuba abantu ojja balabirira ate nabo ne baba basiru ne batalabira wala nti naye onaagamba okulabirira abaana baffe ababeeya abalabirira anajja wala averabirira abaana baffe nga n'abaana ababa ab'entumbwese tabalabirira tugenda funa obwenkanya mu nfa ya taata w'aba abaana kubanga wabakwenya nti ojja balabirira ate nga tukimanyi nti byali bya mawulire mweyama nnyo nga waliwo kamera naye omukazi alituuka okukunoonya ku fiizi w'abaana otuuke n'okugaba bannange Richard yafiira nze bannange olaba Katonda aliisa ebinyonyi ate mmwe abantu mugende munoonye emirimu tojja kubaweerera ne bwe waali badde okikoze tewali muntu asobola kwagala baana be tewali muntu asobola kwagala baana ba munne kusinga kitaabwe oba nnyaabwe abaana ab'engeri yokka ey'okubasasula yefe abasiru abagenda okuteeka Bujjingo ku bunkenke oba ebitongole bya gavumenti ku bunkenke birabe nga tebikyayina kye bizza eri Bujjingo biteeke Bujjingo munda ago ge maanyi g'omusiru anti wagambye tuli basiru kakati kankulage ku power of an idiot ku power of dance ku power y'omuntu atategeerera watuyise bakajja bangu kajja bangu akuba n'amayinja kati naffe amayinja tujja gakasukira mu ngeri zonna tubadde tukasuka mpafu kakati n'amayinja tujja gakasuka kubanga osula mu birawuli ate owakula ntalo z'amayinja ku ssaawa eno gw'omuntu ng'obaddemu amagezi waalizanye na contempt card naye buli kigambo ky'oyogera kiringa ng'amafuta ga petroli g'oyiwa mu muliro okwongera okubumbujja weekwasa ffe obusiru baffe bwe bakutuma okutta ddereevawo weekwasa ffe obusiru baffe bwe bakutuma nti kati mukuba amasasi oba amagezi g'amangi ge weetenda gwe gakuweereza kutta ddereevawo omukuumi wo omukadde w'ekkanisa era oweesefusi mu biti byonna bye wali omutwaliramu amagezi amangi ge weetenda gakutuma kukola ekyo tukkiriza ffe nti tuli basiru naye obusiru bwaffe bugenda kuvaamu ebibala lunaku lumu muka Richard ankubire abaana ba Richard bankubire kanneebaze nti weebale kuleeta bwenkanya mu nfa ya ddadi nze nkimanyi bino bye twogera nabo babiraba
naye ate nabo bwe babigattagatta tebigatta. Statement z'oyogera tezigatta, ate ezaffe abasiru ze twogera mwana wattu zigatta. Ate waliwo information endala gyenkya kukuŋŋaanyaako. Waliwo information Bujjingo endala gyendi mu kukuŋŋaanyaako ey'omusawo w'ejjagala gwe bayita yeedwaliddo. Sinagi verifyinga bulungi omusawo w'ejjagala gwe bayita yeedwaliddo gye wagenze n'akuwa eddagala ogende ofugike omuzimu gwa Richard, muliteeke ku malaalo ga Richard emitwetu. Sinagi verifyinga naye bwe nnaagi verifyinga nja kujjanjiwa abantu kuba baŋŋambye nti omusawo yakuwa eddagala ne kibooko nga bagisiizeeko omuzigo. Ogenda okuba amalaalo ge oba otuma omuntu akuba amalaalo ge embooko 5 n'oluvannyuma mumutege eddagala emirannamiro mbu yeebake kituyita okufugika. Oli bwe yagenze yakubye embooko 7 n'amala n'afugika eddagala ne litakolera ennaku zino mpulira mbu omuzimu tegukuli bulungi. Era oluusi gukuwereba emimwammula n'otandika okuwemula n'okwogera ebitajjansa not yet verified. Naye bwe nnakiverifyinga nti wagenze w'omusawo gwe bayita yeedwaliddo ejjagala n'akuwa omuggo gwasiizeeko omuzigo n'akuwa akasumagizo ogenda ofugika omuzimu. Omuggo ogwo n'oguwa omu ku bayambi bo n'agenda n'agukuba ku malaalo ga Richard ekiro. Bamugambye kuba mbooko 5 yakubye embooko 7 n'amala n'afugika omuzimu nagwo mbu guli mu kkubonyaabonya mbwera. Oteekateeka gwe okubyekwatiramu okwegenderayo. Naye manya ekintu kimu, ebinoculasi bikulaba. Eyo info wennaamala ogiverifyinga ngenda kujja wano njiwa abantu nga bweri musajja wa Mukama agenda mu ssabo okugira okukwata omuzimu ogumumazeeko emirembe. Oyo yonna info nkyamukuŋŋaanya. Wagambire tulina kye tuli, tetulina baana, tebalina ki. Ekyobugagga kyalina kasimu ke Bujjingo. Ogudde eddalo oli mugwi wa ddalu. Omusezi ate gwatudde mu meeting y'okukwata abasezi. Oyina abaana. Nagamba you are just a father because any man can be a father but not any man can be a parent. Gwoli siga nkutwalira mu kiti kya siga bwe yalula ng'ebugamba mwetakulire nze ŋŋenzi n'embaata ekusinga amagezi kubanga at least embaata ak'olumu ebojjogolako neewa ku baana baayo. Naye yo siga olumala okwalula teddamu kumanya n'amannya oluusi tetuuma yeetambulya makubo gaayo. Gwe toyina moral authority eyogera ku by'abaana. Nze ttongwa omukwano gwe nnina eri abaana bange nti ne bwe nnali nziruka nagamba ono w'okuluuzi nnina okutambula naye kama mbaaya nimbaaya mu masasi amangi mu butiti obungi mu butu obungi ne ŋŋamba nja kutambula naye nze gw'omanyiira mbu sina baana. Gw'olw'okuba oli sigga ate yazaala n'otuuma amannya Dolini Bujjingo mwana wange wadde namu si mwana wo. Oli taata we naye toli muzadde we. There is a big difference and big gap between being a father and a parent. Olaba n'abalalu bazaala, olaba n'abaki bazaala, buli omu asobola okuzaala naye ekikufuula taata oba maama owensa kwe kupafominga emirimu gy'ekizadde. Kakati ye Bujjingo ya performinga mirimu gya mukyala conceivinga kufuna lubuto pa mwami nkutuliddemu omusota lubuto lwa Dolini. Kati ekyo kye kimuleetera okweyisa taata wabula yadduka obuvunaanyizibwa obumufuula taata ali wali atissa obunnyo obumeketa muwogo. Sibazadde tebalina baana. Nina abaana nze muganda wange tonneerijjangako ate ndi taata owaddala. Nina abaana asakoma bukomi kubazaala ate ndi taata owaddala. Bamama b'abaana mujje munjulire sina baana ate siri taata owaddala. Omujega wuuno ali mukunjogerako mbu akola analysis talina baana amalu neeramulaba bo gwe abazaala
ate nga buli lunaku mbalaba manya kye balidde manya kye banywedde mbamontalinga naye golyawo siga yayalula teyatuuma na mannya n'alekaawo n'agenda ndi taata mpozi ng'oli taata w'omwana wa Suzani Makula omujja na nnyina ate toli taata wansi wa kutegeerako oli taata we wansi w'obusiru obungi ennyo n'amaanyi g'eddogo omukyala yakuliisa bingi nnyo nga yabikamulira mu kattajirika ak'omunda kakati naawoze tebalina buvunaanyizibwa bwe buki obuvunaanyizibwa kati buno buki bwenkola kati obuvunaanyizibwa obwange busukka ne ku waka wange buyingirako ne ku ggwanga okunoonya Omutemu Bujjingo eyasaanyaawo driver we omukadde w'ekkanisa omukuumi we era ow'SFC whatever kyonna kye yali ekituufu nange kikyambuzaabuziza naye ndowooza tugende n'ekyaddereeva gwe ate omukadde w'ekkanisa yavunaanyizibwa okuvuga saabakadde w'ekkanisa oba mukulu munne omukadde w'ekkanisa ye talina kuba na mmotoka ye mbuulira vice president we yatandika ate okuvuga president mbuulira vice president we yatandika ate okuba omukuumi wa president mukadde w'ekkanisa waawa ate gwe yali akuvuga eyali akukuuma ate nga naye yalina okuvugwa kuba mukadde w'ekkanisa muli mu kapasite mukulu munno yalina okuvuga n'okukuumibwa nga ggwe era obukuumi bwe n'ebyokwerinda bye byali badde byefaanaanyirizaako ebibyo gwe wakiwa kuba omukadde w'ekkanisa empafu kaakati bikyuseemu abasiru bakumazeeko emirembe bakutuusizza okuwemula n'omuzimu eri gukumazeeko emirembe gukutuusizza okugenda ewa musawo ey'eddwaliro ejjagala n'akuwa embooko ng'agisiiza omuzigo n'eddagala ly'okufugika mugende otuma omwana akule okumalaala embooko 5 omwana mu busiru yakuba 7 bwe yanyiiga nnyo lwaki omala ku musumba wange emirembe tebyakola era bakugambye gwagenda okwegenderayo gwe wennyini naye olinamu okusooka okuddayo ejjagala ewa musawo y'eddwaliro bakole emikolo bupya kubanga giri egyasooka mujjayononeka naye aga nga kutaddeyo wagamba towa abasiru budde era singa omusiru alijja gy'oli walitegeerera nti musiru tomuwadde budde olidda ku ssimu yo nga gw'okola birala ffe mukama omugjeeko obudde obuwadde abasiru kitegeeza otegedde omusiru kyakusinga omusiru akusinga okusima ensonga ku ggumba omusiru asima ensonga n'agituuka ku busomyo bannange bukyolya myungu leero wali akatanga bukyolya bukwanso leero walya mususa bukya weekuuta namirembe leero weekuuse kamyu omanyi omuganda agamba nti ekiswaza omugagga kusesema ntula naye naawe lw'osesemye entula olwaleero lwakuba nti ozisesemye lwaleero naye mmeka z'obadde oli ebbanga lino lyonna nga teryamanya nga mpaawo azuula nga mpaawo ategeera oli naaga nti balowooza basobola okunsuula balowooza basobola okuntwalako abagoberezi no tewalinze mugoberezi wo gwe njagala abo si baana bannyabo si baana ba kitange nebafiiraawo kuba tubagambye emirundi mingi nnyinza obutasalwa naye sigenda kukkiriza nsigo yo ya butemu gituusa ku bantu ab'enjawulo kubanga naawe wennyini mu bagoberezi aba SF soba akabinja ka M23 be basingawo obungi bwe munaayokya abantu b'eggwanga bwe munaasaanyawo abantu b'eggwanga era nze nabagamba nti omuganda agamba okugema kusinga okuwonya olukusense lwatututteko likyaddi kyekiseera tugeme olukusense kubanga endwadde y'omulangira bw'ekyalira amaka
bwe mutajanguyire yinza okugamalawo n'oluggi ne muteekako olubugo ng'abaamu baggwamu. Kakati mbadde njagala olukusense lwe bayita Bujjingo lukome kuli kyaddi, luleme kulya muntu mulala yenna, luleme kusaanyawo muntu mulala yenna. Wakoze statement endala n'ogamba mwera alimba tebamukuba amasasi amasasi agannyoko bagakkube gwe tulawo oba onaalama nze nja kufa, kubanga gajja kuba gaddala, si nze nja kubanga alumbye, nze gwe bajja okubanga balumbye, ate gwe wali alumbye si gwe gwe baali balumbye. Kakati oyo betting gw'okoze nze sigenda kusobola muyingira Muzaffaru tonteeka mu bintu byo Muzaffaru. Oyo betting gw'okoze nze sigenda kusobola muyingiramu. Ani gw'oyingiza mu betting omusingo gwange bulamu tukuba amasasi tulabe oba gwe tegakuko, nze gajja kunkwata ndeka maama, nze gajja kunkwata kubanga nze nja okubanga alumbiddwa, si nze nja okubanga nnumbye. Enjawulo eriwo, gwe yali alumbye si ye gwe eyali alumbiddwa. Naye kanjira nkola okunoonyereza okw'essimbalaala ku nsonga y'ejjagala eno ewa musawo y'eddwaliro, nayo nja gibaleetera, nayo nja gibaleetera. Mwe mulinde buki bulinzi. Wamma nakulabako Katonda abakyadde mukkiriza okugenda kwange kuno, swasweta yanula Yekole ngalabi muŋŋambira abatazze nsaaliddwa nnyo.